mu bujjuvu. Abatuuze beerabidde Katemba mu kuziika omulambo gw'omwana w'emyaka 2 olw'abasajja babiri abagukaayanidde. Basoose ne baguziika mu nziika etali ya kisiraamu ate amangu ddala nga bakavaayo emagombe n'omusiraamu n'atuuka nga gukidde we guziikiddwa ng'agamba nti si we watuufu. Amajja nkunenegana ag'abasajja babiri okukayanirwa omulambo gabadde ku kyalo Lubumbe ekiri mu Town Council ey'e Kalongo. Nnyina w'omugenzi Betty Nakirya bw'alabye ng'embeera emusobedde yeemuludde n'abulawo ng'ebiddiridde bimugudde enkoto. Nezibadde ssaawa nga 3 Nazaala n'ajja ne ssenga omuwala nga bategeeza omuko nti omwana ono gye yafiiridde si waayo. Nazaala ajjeyo lisiiti ezajja omuwala mu ddwaliro okuzaala. Era omwami oli yazuulira nanyiri mwana kati Majwala aga nti omwana wuwe, omusajja aga omwana wange. Kukkiriza mukazi kujja ng'alina olubuto n'akuza omwana ng'akimanyi nti omwana si wuwe, n'amukuza ate mu kutuuka okufa n'akayanira mayiti. Mama w'omwana ye yadduse. Abakanidde omulambo Richard Majwala ng'ono yabadde naye ne Ahmad Kiyima ng'ono w'e Kampala aguddukidde. Omwana tabadde wa Majwala. Omwana omukazi yajja na lubuto kalwa myezi 5. Okuva eggulo twamugambye twala mufuba mutwale n'agaana. Omwana okuba nga bamuzise mu nziika etali ya ddiini yange, mbadde ndi Kampala ne bankubira essimu ku makya ssaawa 3 ne baŋŋamba omwana afudde. Naye omukazi yali yavaayo e Kampala nga yaddaana mu kyalo n'olw'ensonga nti nno taata we yabadde amulina n'asalawo amuziiki. Bombi abasajja bali batuma omwana afudde amannya aganjawulo nga Kiyimba yamutuma Rehema Kiyimba nga so Majwala yamutuma Queen Majwala. Osobola okuziika ow'engabi ate oziika omuziika me bw'emmamba. Kiyimba n'abamuwerekedde kubategeeza nti bagenzi bakimanyi ng'omulala bagujja mbazidde Nakirya nga kiboonyisiza kwe kutuuka ne babagirayo emigo okubakuba. Ono ayonidde engeri gyeyawukana mu Nakirya ng'ali lubuto lwa myezi 5 era obuyambi abadde aweereza Nakirya. Abakuumadde Muhammad Sekabira ne Livingstone Lukenge boogedde ku nkalo bwe zaatandise ne baziwombyewombye bagambye nti bwe ziba busiŋŋaanye ku bbaluwa z'eddwaliro Nakirya okuyanywera eddagala ng'abasajja bombi yabawasa njawulo nga taddeko amannya gaabwe. Badde bamaze okuziika omukyala n'abulawo omukadde ako ne yeekweka n'akubira ate ebbaawe essimu. Tubadde tuli awo tumaze okuziika n'ebbaawe n'atuuka okuva e Kampala ng'aga nti omwana wange naye azze n'akatabo ke kamu akanywebwamu eddagala. Kiyimba ne bazinawo begattiddwako ebyekyalo ne baziikula entana ku sipiidi eya yiriiri. Kiyimba atuusa akaseera kennyini yeekwatiramu mu kusima era yagiyeyo keesi mu ntaana okukiza waggulu. Wano bane bagyebagaza okugituusa mu bootu ya takisi. Bo abatuuze okubadde n'omukazi Kigala ebyokunakuwala babitadde ku bali basaakanyiza waggulu naye bakuba obulolo. Ensonga enkulu Majwala bamututteko omwana we nga badde amwagala nnyo n'azirika naye mbu Majwala yeebakanga nnyo nga taalwanye ne mu bbaala. Ffe tetulina nnyo kye tutiddemu pozi tuyamba okutwala omuntu atali waffe. Omwana abadde wange nga bamukaayanira nga waliwo ayeeyita kitaawe omulala, naye olw'ebulungi lw'ekyalo kyonna kimpagidde, abantu bonna bansapootinze. Abatuuze b'ekyalo nabo boogedde ku bibaddewo kyokka ne balinnya Nakirya olw'okukyanga abasajja. Ayinza okuba ng'abeera n'abasajja nga 5 olunaku. Muteteekanya Byonna ebyokuwoza nti ate nateekamu ssente okulabirira olubuto nti ate ebyo nedda gw'ate bw'ofiirwa omwana osula ku malaalo. Ayingiza abasajja mu nnyumba ya bbaawe. bw'oba omwana omuzadde waayiga muweyiga. Majwala naye yeekwese nga awulidde abamuwulire ng'akayumba ke wabadde akubidde olumbi wabaddewo abantu bamuswaba. Sennawulira baagala alina yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.